Oh, tukwaniriza nnyo nyini ddala gwatulaba ku Lugonvuuzi show. Weebale byonna, weebale byokola n'otufisiza akadde n'oga nti zino eddakiika 3 essaawa emu kanjiweeyo ndabe ku Lugonvuuzi show, ndabe ku musawo Aida Nassolo, ndabe ku programu yaffe ey'ebyobulamu. Weebale nnyo, weebalire ddala era tukusabira. Yonna gy'oli ali mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda, ali ebweru w'eggwanga. Essaala yange eri nti Katonda akukolereyo ekyenjawulo. Ng'otulaba naye obeeko naawe kyofuna ekikyo ekisinga obukulu kwe kubanga oli mulamu akutuweera obulamu ate obwannamaddala. Wandegeya Imaging Center be batutuusa wano era nga bafuba nnyo kakasa nti byonna bye tubasomesa biri practical era bikwatibwako. Olwaliro twetisse machines tugenda ebimu kubigezaamuko era tujja ku demonstratingira kubali ku kamera butubanga twetaaga okukolaba enkola ya machine ali ku kamera kuluna ajja kuvaayo kadde wano mu lujjudde tumugezesezeeko kamera tugiyiseeko mu kabina agirabe tugiyiseeko ku bitu ntula nze natidde dda nze musawo akyasiza okusomesa nga mbikirira ng'obika waliwo neyavuddeyo n'agamba ekisajja kino bannange musawo waffe ali too professional naye tukireeta omuzannyo mungi nnyo taata bansonyiwe bansonyiye ddala naye nga tubaniriza. Welcome to the show. Wandegeya Imaging Center webali okukebera n'okukakasa nti bazuula ekyo ekikutawaanya ate n'ojjanjabibwa ne kiwona. Enkola ya TV, enkola ya scan, yenkola gye basinga okuwukamu era nga n'emmoto ya musawo Aida egamba nti imaging is my passion. Kakati kwate kubo ogende ku Wandegeya bw'otuuka mu bitaala byaffe by'Wandegeya obutakisi obugende kamwokya bupakinga ku mukono ogwa kkono awo ojja kuba olaba ebipande byaffe binene nnyo ti Wandegeya Imaging Center. Osobola bakubira ku namba yaffe y'essimu kweryawo kwennyini ku screen yo mukubire singa oba olina kye weetaaga akujjanjabe owone. Ne leero tumuleese tulina ebibuuzo bingi nnyo musawo Aida naye sooka ombuulize kuba tulaba tusumulule programu ya leero anaagiwulira ajja gijjamu omuseera. Abalayi baffe abalungi aba Lugonvuuzi show tukomyewo nate nga byetwabasuubiza kusomesa paka kola ki kuwona paka kuwona nziguwulira bubi naye tugezezzaako okubasomesa twagala obbeebaza mwebale kutwagala teri kintu kimpamaanyi nga muntu kunzikiririzaamu omuntu wakukkiririzaamu n'agamba musawo Aida yagambye okitegeera nebalizabo ku TikTok abatemamu obuntu ne bweyongerayo abaana abo bakola omulimu mulungi. Abaana abo munnange namwe bali kusomesa ggwanga kwegamba noyagaliza abalala kinsanyusa nnyo kubeera nga mutwagala olaba twavaako kaawo nga tetusomesa nali ndina kawere ne babuuza musawo waffe ali wa musawo waffe ali wa obagambanga nti bulijjo bye mbasomesa nange mba ngenze bikola nenga abana bana bakunemesa kuzaala ate naye nengamba omulimu nja gukola ate nga wembasomesa. Kale tutandikire mu bibuuzo musawo owuliriza bino bye bibuuzo ebyabatuwuliriza era abatulaba abatugoberera ebimu ku byo ebirala nyinza okuba nga sibisomye naye bino bibadde bikwatako nnyo amannya nagamba nti bano bebasirikira amannya naye nze erinnya nja dyogera ono asoose nga ye Daniel. My question goes to you musawo Aida. Abuuza nti exactly when is it more likely mukyala wange okufuna olubuto nga yakava mu periods oba nga agenda mu periods? Oyo mpya ku show yaffe alabika kuba twasomesa dda ze zimu ku bintu byetwasooka okusomesa naye tamanyi kubala nnaku za mukazi we naye omukyala afuna olubuto oddira olunaku lwasoose okugenda mu period the first day olabye omusaayi n'obalawo ennaku 10 mwezi ennaku 10 watasobola kufuna the uterus ebeera what we call ebeera mu proliferation ebeera yeezimba. Olunaku lwolabye omusaayi lwotandikirako okubala nobala ennaku 10 okuva ku lunaku olw'11 paka ku lunaku olw'16 tuba ne active sex ezo ennaku omuntu mwasuubira okubanga eggi liba likuze okusobola okufuna olubuto. Omukaga bwe guggwako ddayo okaga oli ekikalamba bas ezo ennaku abantu sirano lwaki bagenda mu family planning. Daniel ndowooza owulidde omukyala wo bw'agenda mu periods olunaku lwagenzeemu bw'abanga talukulimbye tandikira kuolubala bw'amalamu ennaku 3 gattako ennaku 7 awo wonna muli safe ku lunaku olw'omunaana aba ali mu danger zone. Olunaku olw'omunaana ku lunaku olw'11 sorry olunaku olw'11 danger zone anti spam zimala ennaku 3 mu mubiri
ejjiri ejja ku lunaku lw'14 olw'15 awo tetumanyi exact time ejjiwe lijja naye ezo spams zibeerayo nga namuzirwawo okufa zibeera ziteeze ensonga kitanga ku lw'11 so 3 days zino we ziyitirawo ejja okujja era zisangayoko spams ezimu. Kakano kaana kawala bakayise Kasilivia kabuuza nti thanks musawo and Mr. Simon nze mbuuza tibannange sex omulungi abeera atya era at what time could it be healthy for me okufuna sex? Ate sex omulungi sex yenna abeera mulungi takitegedde kyabuuzizza sex yenna abeera mulungi oba kumakya oba kumakya oba mutundu oba musana gwaka oba ekuba etonnya ebyo nno waliwo atabyagala sajja kino naye waliwo okubuuza like intercourse oba yabadde abuuza safe sex twakyogerako nti practice safe sex safe sex kwe kubanga tokola bintu byesittaza mu sexinga ng'okugwa ebbakuli ati oyo si safe sex mugama wange musawo so mbadde webiri ne reaction ku bantu bakyogeddeko naga musawo ekintu kyewa bakuli kiveeko oba olya nti oli musiraamu tosobola kulya mbizi girekera abagirya yabbalendanga obulwadde bubatamidde kale ekya safe sex yogera ku birala ewa bakuli vaayo oyo wa sex yalibadde nga sex yakolebwanga nga ekintu ekitambuza obulamu omwami n'omukyala. John Dubai aga nti owaye musawo nze nsaba okubuuza akasabbuuni kalina tabbu ki kubanga ffe katuyisaawo katuwonya bingi akasente kasigala mu nsawo mbukati n'okuzimba ennyumba azimba akasabbuuni ke takalinaako mutawaana kijja kgenda kimuggweko nga ennyumba agizimbye naye omwana agaanaekukola ki kugibeeramu ng'ate penisi yagenda efuna damage nga damage eva ku ki akasabbuuni ako masturbation means is an act of self-stimulation to reach an orgasm. Okwemazisa. An act of self-stimulation gweyingizaamu ekintu mala okweyingizaamu ekintu mutaka n'omubaka bw'omubaka laba omukwata okusobola okukamula amazzi kino kyonyiga si ggumba onyiga ebinywa muscles which muscles are elastic kyanga bwona scrubber band n'ogiseka bwoti it cannot go back to its original strength but remember buli wobeera ng'ogikwata bwoti ng'oginyiga you're compressing on the major muscles, the major blood vessels. You have the corpus spongiosum, the corpus cavernosum. Ogenda obinyigiriza. Onyigiriza arteries is supplying, as we call them the cavernosal arteries. Otandika zikwata bwoti n'ozinyiga ne zifunda. Eventually, penis etandika okunafuwa. It becomes weak. Nobeera ng'ofuna weak erections. Olw'okuba nti emisuwa gino gyafunze omusaayi ogujja mu penis nagwo gukola ki? Gwesala. Olugira ng'oluyingira mu mukyala munda, there is that increased sensitivity oba wakayingira ng'omala. Toyina ability ekukuumirayo mu mukyala, what we call premature ejaculation. Nkubuulire genda okuvaamu era gw'oba ogikoze byerinde. Masturbation ebanga mmotoka ya kigwo. Emmotoka bw'eba erimu ekigwo naye buli baddi w'ogigula ne bagamba nti erimu kigwo era oba ojja kutegeera nti erimu ki? Ekigwo. So kino kigwo ky'oba otadde mu ki? Mu system. Akinaddirira bonaatuka ng'olina premature ejaculation era ntuuka nga interest ya sex ekola ki? Ntono. Musawo nga tonnaba kuva ku masturbation olwo bano abakamalira ebweru akamalira ebweru batya? Withdraw nga withdraw and masturbation are different. Yes. Withdraw you're having an intercourse but the time of releasing sperms penis olijjayo nga sperms zizise naye masturbation akwata penis bwat n'agattako n'okukamula yenna olw'okuba awulira amala n'ayagala okukola ki? Okufuluma these sperms. Okitegedde? Penis agikutte bwati. Masturbation tosobola kumala nga tokutte penis. But with withdraw bw'ovaayo penis ne wegiteekaawo gafuluma. Withdraw teyina buzibu bwonna bwa kisawo? Withdraw is user dependent. Teyina, it is one of the natural family planning methods that we can use, but it doesn't have documented side effects. Bible yegigaana. Egigaana lwaki? Bible mulimu ekyawandiikibwa nja kikuwa. Era Katonda abonereza kibonezo kya kufa. Omusajja yenna amalira ebweru. Lwaki? Bible tekikkiriza. Lwaki tomalira bweru? Bya Bible gyofuneyo omusumba. Obuuza nti okumalira ebweru Bible ekyogerako. Why lwaki tomalira bweru? Oyinza okuba toyagadde kuteekamu obwo obudde.
So masturbation ina ebirabe the side effects oyinza obutazifunirawo naye kugambe banga mmotoka erimu ki ekigwo kino kijja kukola registration maaso awo tujja kukiraba mutandise okufuna ebizibu loss of morning erections nokula ku makya tokyasituka kumba ate ne bwosituka omwana tasobola kukutuulako bw'ati abakyala twagala obeere nga bwoba bwoti ng'omukyala asobola okujja n'akola ki yesebo nga omuntu asobola okujja n'akola ki naye bw'oba nga ate oli mwana agenda okujja ng'oli bwoti alina sooka n'avuna ango okusobola okukola ki ango of elevation ebyo bibeera si birungi n'akamu kale owakasabuuni tokyenyumirizaamu nnyo tobeereyo ng'ogaa nti ozimba simanyi gwe tebakubikira simanyi toziika oyinza okuba gonyini gwe bagenda okuziika nze musawo ngenda mu periods okumala 2 weeks and by then we nagenderanga mu periods okumala 2 weeks ate nali kumpeke naye okuva lwe nava ku family planning ate kati sikyagenda mu periods olubuto lunnuma kiki prolonged periods twakyogerako omuntu alina heavy and prolonged periods nakyogerako nga term known as menorrhagia. Menorrhagia, there are very many causes. One, hormonal imbalances. It was describing how these hormones work and how they balance. Ntogera ku fibroids, ntogera ku cysts, ntogera ku ndwadde infections ezikwata system ezireetawo prolonged bleeding. So oyo addeyo mu videos waffe twakasomesa emabegako wali ayongere okwetegereza ajja ku other causes of prolonged bleeding of which nyingi. Okay, nze musawo nagambye nti ye Anet agenda nti bamulongoosaamu omwana naye buli bwakolola awulira ekizibu bwalukindo buli bwaba nga akolola afuna ekizibu alabika olukindo lukyali wet oba omwana oba olukindo lukyali fresh kubanga luwokola instant pressure in the gastrointestinal region. Kati ayinza okuba olukindo lukyabulamu nga terunakuwona bulungi. Okay. Addeyo bamukebere. Yes. Musawo nze mbuuza Ssemuju akubuuza nti olinako amashini akatereka ku mazzi g'ekisajja kubanga awulira nga yandyetaaze najja n'omuterekerako ku mazzi ge bw'alituuka okugakozesa ajja agakusabe. Olinayo kasitowa? Ekyo kintu bakikola okutereka spams. It's done by those IVF hospitals. Okusobola okuba nti singa spams bazikuweddeko oba netterekero batereka n'amagi. But nze sikiina era sikikola. Kuba abadde specific nga abunzanze naye nze sikirina. Era sikikola ekyokutereka enkwanso. But in case you want to keep them, tumanya osobola ogendayo kati nga ebukoto fertility hospital n'ogenda ne bazitereka. Birabwa alina omwana mu myaka 2 yali atandise okugenda mu nsonga abasawo ne bamugamba nti hormonal imbalance naye omwana ekizibu kimulemeddeko alinawo 14. Yes. Omwana akaaba omugongo buli watuuka ogenda mu periods luba lutalo lwennyini ayambiddwa atya 2 years omwana yatandikira okulaba omusaayi ate nga akaaba omugongo basically ayinza okuba ayinamu problems in the reproductive system. Omwana omuto oyo bw'atyo omugongo guba gwalwadde ki ayinza okugenda okusanga ajje mu mukebere oyo wakebere oba tazze wanga agende bamukebere basobole okutegeera obulungi waba mbeerera. Twakoze ku mwana myaka 22 nga tagendanga mu period. Myaka 22? Yes. Tagendanga mu periods? Tagendanga mu period. Kizibu kyekyo? Kati maama we agenda muleeta amulagiridde mulete mukebere tugenda okebera omwana ono atalina uterus. Nga talina nnabaana? Omuntu asobola okutondebwa nga talina nnabaana? Yes, we call it uterine agenesis. Oh my. Naye baali abasawo Abaganda bamugamba ono omwana tugenda mumusalira embuzi 2 wezinaafuba tukamu omusaayi oguwera ekidomola ajja genda mu period. Omusawo Omuganda wasala embuzi neziyita weza liita 2 babasaba embuzi endala embuzi endala bayavaamu liita 2 nebabasaba embuzi endala yagenda olwala zino zimuweddeko embuzi liita 2 z'omusaayi teziwera omwana ogenda asa Abaganda balina engeri kibanga kiremya abasawo bateekawo kiremya gwe liita 20 ez'omusaayi omanyi we ziva liita 20 ez'omusaayi kati baasooka ne bayita embuzi 2
yabasaba zino embuzi ennene zibimu omusaayi omungi we tunajjuza ekidomola ky'omusaayi omwana mujja kulaba omusaayi ng'agenze mu period ng'olwo ogw'embuzi guyingidde mu muntu kayunga eyo kati embuzi yoba yava mu lita 3 naye bagamba muleete embuzi endala tulabe oba enaaweza lita 10 muleete embuzi endala bakoma ku mbuzi mukaaga noloza bizisala nozisala bakoma ku mbuzi mukaaga n'okusala tebizisala oleeta mbuzi kisala nkoko bagamba era omwana oyo mwamukoze mutya omwana watalina kyakkola oba olina kutegeeza omutima gwo n'oguma n'omanya nti talina nabaana talina magi talina nseke tajja kola ki kuzaala system yonna teriimu. It is absent. Kati mbuuzaamu what we call uterine agenesis. Oyo ayina asobola okulya ku bintu bulungi nnyo ate ebintu bigenda mu vagina ebintu bigenda mu uterus vagina wano weeri naye there is absence of the reproductive system. Kati oyo alya kalamba ssaawa 2 mwezi ishi era olya kalamba taligenda mu period but mukyala alinga wa mukaaga nga mukolako ebbanga limaze mu field eno. Yes. Kize mu biseera bino oba kyavaddawo ekiri womusoma omuzungu ye bonna ye basomesa kati gwe oba oliawo nga kikino okitegeera in the studying you almost read everything. ogaye bakiyita batya ekyo uterine agenesis. So mba musoma ebintu bingi nnyo oba oliawo ogenda okulaba ekintu nga kikino nga wakoma dda n'okisoma. Omuntu oyo eba teyatonda kuva mu lubuto lwa maama we eba teyatonda. Exactly. Tewaliwo obulwadde buyinza kugirya nga wakutonda nayo naye ne bugirya neggwawo. Well, that's when we call it uterine atrophy. Uterine atrophy occurs omuntu ng'agenze menopause era kyalina hormones supporting a reproductive system. Never. Nekagenda nakashrinking and naddala ngugenze menopause. It can happen in the later stages. Oba uterine atrophy can occur singa hormones z'ekikyala zigenda zikugwamu. Abachina bakoze buli kimu tebasobola kumupangamu nabaana tuulira waliwo bebagala ne operatinga ne bateekamu ebibumbe ebirala ne bateekamu ensigo endala toyinza kugula nabaana ya Aida. Tosobola because uterus over today you cannot go and implant a uterus in that area. Oya akiveeko ekinasembayo onagambye nti musawo amanya kanga sirikire agenti avaamu omukka oguunya. Omukka oguunya naga nti yagezaako ne bamugamba nti zirabika ulcers ezimutawaanya naye omukka gumufuluma mu lubuto naye ate ogw'emabega gwo muyitirivu nnyo omukka guunya kyokka ate wa buwala. Ebyo ffe ng'abasajja tulinayo maaka yabadde kireero gye naleese ebyo olwekaze kati oba nga giwedde egenze mu menopause. Kati so abuze busawo buli kimu osobola okirireetinga nga bwe baleeta mbadde ngenda munyonyola omukka accumulation of gas in the abdominal cavity is a medical term known as gaseous abdomen. Gaseous abdomen. Yes, there are very many factors esobola okuleetawo accumulation of gas in the stomach. One, diet. Ng'olya emmere ng'olya foods eziri full of gas. Diet nga sweet potatoes, Coca-Cola, soda. Lumonde is a starchy food. Yes. Muwogo, all those are starchy foods ezikutula mu lubuto nezikola ki gas. Nonywa soda. So ebiseera ebisinga ogenda okwekanga nga the abdomen eno emmere erwamu nemala akaseera ketalina kukola ki kumala. Bwebanga olubuto terugikuba gifulumya evunda erwamu the digestive system twajogerako last time. Naye maama leero maka yagedemiye kale digestive system eno bw'olya emmere eka mu stomach emmere eno bweka mu stomach bwe erina edimalawo eddakiika nga 15 neekolebwako enzymes ezibeera mu stomach. Bw'eva mu stomach etambula olugendo lwa duodenum. Duodenum neemala negenda mu small intestines. Bw'eva mu small intestines emala negenda mu large. So buli wobeera ne gas olubuto luno emmere erwa nnyo mu lubuto nebeera ng'evunda olubuto ne lujjula what you call abdominal fullness n'owulira nga jjudde. So buli w'owulira nga jjudde abantu bafuna ekikeeto oluusi n'okwebajjagala. Okay? Bye bagamba bajjajjaffe nti lumonde aleeta ekikeeto. Yes.
kati otandise okisomesa okitegeedde somesa ekikeeto mwana so kaakato yabadde abuze lwaki avaamu gaasi ensonga ey'okubiri eyinza okuleeta gaasi we have gastritis inflammation of the gastric region inflammation of the stomach yakula bweti kati ebintu ebireetawo inflammation of the stomach bwe buwuka nga H. pylori kati omuntu afunye gastritis ebiseera ebisinga agenda kufuna upper abdominal pain ye muntu agamba pain ennuma wano olubuto olunuma waggulu exactly kati pain bw'enaakuluma wano ogenda kuwulira nga pain olinga omuliro ogwambuka in the esophagus what we call the gastroesophageal reflux gastroesophageal reflux buli wonaabeera nga the gastro region yemu the stomach bwena membranes zino we zinagenda akabubi kano kagenda kaliibwa acid ono ali nomo alina okukola ku mmere ajja wabula ng'ayokya the membranes ezaki ez'olubuto ekinaddako awo emmere egenda kulemerera otambula nga bw'olina okukola ki okutambula so leero twali tulina okwogera ku upper abdominal pain biki ebireeta pain eno waggulu nga seeno system gye tubeerako system eno eyowaggulu wetusooke utandikidde wano one of the major causes of upper abdominal pain in most cases in the epigastric region eno is gastritis naye bwantu twewale nnyo okugamba nti nze wano wannuma zirabika ulcers nomira omeprazole bakusanga omira H. pylori kit without even checking omanye diagnosis ki gy'olina ye muntu agamba wendya emmere mpulira wano wanjokya amize eddagala lya ulcers alimaze mu ddwaliro naye omukka guganya okunomulayizinga kitegeera that means the cause of the gas is not gastritis yes tuyina ulcers za mirundi esatu mulimu ezo gastritis tuyina duodenitis tuyita duodenal ulcers duodenal ulcers zijja lwa duodenitis inflammation of the duodenum tuyina ne intestinal ulcers olubuto olukuluma omaze okulya yes gastric ulcers zino ez'olubuto do ofuna pain before eating kubanga emmere etandika kurespondingayo otandika okufuna pain ng'emmere etandise okujja ng'ebenda bitandise okwetegeka okureceiving emmere gy'okoze eki gy'olidde so kati oba olina pain in the central region ebiseera ebisinga omwadde akunyonyola wano wannuma obulumi ne bwambuka bwenti nempulira ekikeeto nempulira okwebajjagala alusa ng'olwala okanywa habo ku habo oyinza okulowooza nti alusa naye ate nga si alusa wano watudde stomach waliwo pancreas ke kalulwe okitegeera akalulwe ako kalina omugaso gw'amaanyi nnyo mu mubiri scan teconfirming ulcers scan teconfirming ulcers is not a confirmatory test for ulcers but esobola okubuulira nekugamba ekireesewo abdominal pain most likely there is an inflammation of the stomach which could be due to ulcers omuntu ategeera atya nti alina ulcers wabanga scan teriiwo there are signs anti nga wekugambe there are different ulcerations in the stomach in the digestive system kati gwe omuntu ogenda kunnyonnyola omusawo wo mirundi mingi tugamba omuntu beera woba oyina emmotoka Simon nze nina makanika owange era emmotoka yange teri muntu mulala agikutteko olaba nange atannagigula ninayo wa booda wange okitegeera kati omubiri guno ogugwo ogutambulira obeera ute nga tolina musawo wo okite niwoba ku kiriniki awo ngugamba none musawo waffe amanye ebikwatagana n'abaana baffe bw'oba okola ku muntu kati nga nze mbeera ne history wo kati nze ondaba ndinga banka y'ebyama y'abantu nti nina ebyama by'abantu bye nnina n'omukazi wo nga tabimanyi omwami asobola okugamba ekintu nga mukyala we takimanyi yes omukyala asobola okugamba ekintu nga mwami wange takimanyi nti wansi yonna wajjudde amabwa omwami wange takimanyi nti olubuto lusula luli bwe luti abagaana bamusiba mikwano naye omusawo wo jjukira ye amanya ifa ku bulamu bwo ate nga alina ne solution buli bw'omala okulya emmere olubuto ne luzimba kabonero ka ulcers buli w'omala okulya emmere buli w'omala okulya emmere that abdominal fullness nga newoba ova mu ttooyi ng'owulira olubuto eva lujjudde kabonero kabi you need to go and do a check up oyinza okuba olina ki
ulcers. Yes. Okay. So kati wetuba ku abdominal pain ene line gastric region. Twagamba olio pain ekwata mu side. Olina gamba side ene ya right enuma. Bw'olumizibwa ku side ya right ekisooka kyoza kulowooza ku kibumba. Okay. The liver, the right upper side. Ekibumba kino wekigejja towona pain. 2. The gallbladder. Akataago. Akataago kano bwe kalwala kasobola okukola obadde tuyita cholelithiasis. Kika kyako. Cholelithiasis is stone in the gallbladder. Okay. Gallbladder nekola obuyinja era we nakola obuyinja kyogenda ofuna eki ya pain. Gallbladder nwala obadde tuyita cholecystitis, inflammation of the gallbladder. Era bwe nalwala pain egenda kujja muki mu right. Oshitege tugane gamba pain enumira mno ulcer ogenda kwesiba ku ulcers kumbe the liver is enlarging. Nakola era ku mwami nga pain ejja mu right eno nga ina hepatomegaly. Hepatomegaly is enlargement of the liver. Naye nga ye alowooza bane ulcer ennumi nga anywedde mukalakaasa ku mukalakaasa mumbwa. Okay. Naye nga pain ekoze eki elemedde tugenda osanga ekibumba kyagejja dda ngejja anywa nnyo waragi. Sorry. So let us not joke with these pains. Just yo tusazeewo okubayitiramu ku bintu tutatera okwogerako. Ate nga bya mugaso. Obadde okyayogera ku ndya embi esobola okuvaako okuvaamu omukka omubi. Lemerako ku ndya endya abantu balya. Agamba gwolooza okulya embizzi Monday to Sunday kiri healthy naye nga ate waliwo batakavaako. Biki omuntu byatalina kulya ebyo nga bw'obirya mu public oba ogenda kufuuka factory ya mukka. Kati ngenda byogerako nga maze balaga endwadde ez'enjawulo na mmere ki ezigenda okwonoona the digestive system. So nga tumaliriza pain ejja in the right. Bw'ofuna pain ya right lowooza ku ebyo ebintu bitwogeddeko. Bw'ofuna pain wansinsi wano mu right, it most like it is the kidney. Kidney is betandisa okukola ki enlarginga. Bwe tuba mu right ne tugenda mu pain ejja mu left. Left buli muntu nno wano gutufaanagana nga bw'oli omwami nange bwendi. Tulina difference etandikira wano. Wano. Awo. Naye wano fena tufaanagana. On the left tulina wotafuna pain on the left. Pain nzo kati nze engeri gye mbeera mu bantu twakyesirabyeko. Bajjajjaffe gye bayita kinsimbye. Kinsimbye. Bw'onaafuna pain in the left ebiseera ebisinga there is a spleen. Spleen ye nnuuni. Kati nze njagala nnyo we mba wano nkukebera. Bwe mba nkola ki? Ojeyo ebyuma? Mbadde nayabudde n'okwerabira okulaga abantu bakulu. Bwe mba wano okebera. Tujjawo ke kanaasembayo. Kano ka sikaani. Sikaani eyo? Sino si sikaani. Eno ye probe. Probe gye nkuwummuzaako gwe. This kana akantu kano kola ke ka transmitting a sound paka wali ku scan nze na interpreting a sound. So koleke. Biba bifaananyi gaba maloboozi. Kano bagiyita ultrasound scan. Ultrasound scan kitegeeza interpreting sound at a zero level. Nze nina kuyitibwa sonographer. I interpret sound on the scan. Naye olowooza nina kyetegedde. Kati sigenda contribute. Sigenda complete. Ate n'atulaba wamma n'atulaba nkakasa yotegedde. Ultrasound scan. Bakimanyi bulungi nti an ultrasound scan. Twakikwata bukwasi tutyo era tukivuunula nti akativi. Ultra is zero. Ultra. Sound to a zero. Ultra is zero. The sound, that is ultrasound. Scan yeyo TV. Njobeera olaba. Okitegeera. Kati bwe nteekako kano akantu we kati. Kagenda kuyingiza sound at a zero level. Sound ayingira munda. Zino sound waves ne zijja ku scan waves we pa. Kati nze ne interpreting ebiri ku scan. Kyovula tetubitegeera. Okitegeera. Kyovula temubitegeera. Gw'olaba bulabi nze mba nina okuinterpretinga kano beka transmit nze ne kabireeta ku screen. Kuba kano kenkuwummuzaako bwe nti. Ako kakebera ndwadde kyawe. Kati kano kakebera testicles.
kalaga abantu era nkateeka ku testa kuntula kwenye niwe ngambe naye musawo ng'omwana wange nkuzaala ngenda kweyambulira kizoka muzeeyi bokisa bokisa muwala wange ebyokunzaala biteeke bbali ebyokuzekotekwa jamu odde wano katanda mwana wange oza mukimugambirawo nti abanzaala mbamanyi kale n'omusawo tosimayiringa kubanga ndaba osimayiringa tosimayiringa kubanga ogenda kungu nti oyambalayo ku kielementi edda wenti yes nga nzimayiringa nga nteeka ku testa ku bwenti ogenda ozira nga n'okutambuza otambuza bwoti nonga nno kati gano mazzi ogalaba tekanyonyogera akantu ojo oyiteyokko kakebera sindabanga akanyonyogera nga kayiseeko bwe kati awo so buli sikaana erina ebintu byanjawulo byekebera but specifically nga twagala okebera mu lubuto mu byenda this one is the best okayisaako lwakuba sikaani zino zirina obuuma buno bwanjawulo abamu tebakola ki tebabulina kati oli ayinza okuddira kalina okukebera kano kakebera ensigo noyinza omusanga mashini ye tekalina gye bukoma okubeerako nesitaaka sente ogenda buli mashini erina busikaani obwenjawulo kano kenyini ngaokaguze nkakutume akutume kaize bakagula poloti yenasana kamanuka kange okaleetedde mu ngalo kaize bakagula poloti yenasana kana akantu kamubwe kati yes so kati bw'oba ng'okebera wali omuntu you're focusing on making a diagnosis ono omulwadde wano angambe pain erimu mu left exactly kiki ekiri mu left is it the enlargement of the spleen enuuni eneegeze otyo lwaki waliwo obulumi mu kifo ekyo tonnanywa eddagala alusa baba abantu basomesa ku alusa bayonoona obulwadde obwo kyova butta n'okutta olina agenda mu what we call ruptured ulcers ulcers ebiwundu ne bikula nazituka n'omuntu okumutta kumba abadde anywanga kubanga twamanyi era habo yawonya ki kitegeera naye nze byembabuulira bye bituufu if you get a pain in the left side checking ku kidney eya left because etudde wano ojja nnyo eddagala ulcer kumbe kidney eyongera kola ki kugejja okukakana ng'oli mu renal failure nga kidney yerekedde awo kola ensigo ezikire so try tubasuubiza nti tujja kwogera ku part ebintu ebiri serious ebyeta obulwadde muki mu lubuto but in the case of you feel any pain nga tonnaba kugenda ku step yonna yakumira fragile tonna kugenda ku step yakumira panado kale bimire kubanga era tebijja kukola era pain ejja kukola ki ejja kukuddamu check genda bakebera kebera leti scan nga siya sente ntono Simon oyinza okulooza nti ogidooginze naye sente z'omala mu ddwaliro nga obujjanjabi ebintu bitategeera okakananga byali bikola ki byali bikola scan budde bwe bututwala emisinde emmere tugenda kwogera ku mmere in case omuntu tandise okufuna problems in your stomach sooka okebere ku diet bw'oba olya lumonde oluto ne lujjula n'obuyangu oyagala kumuzza n'obuyangu oyagala kusesema that means your digestive system is no longer responding to potatoes wano oyinza okuba olina too much carbohydrate intake in your body kati oyinza okunywa amata n'owulira ng'ojjudde okitegeera body ya designing banga erina okukola yo ku kyotaddemu erina okukikolako naye mulimu y'osussa body nekola ki neremeyo kyovula olwala those gastritis bakugamba sooka ove ku nnimu kubanga omaze ozuula nti olina amabwa kyokka ennimu erina ki erina citric acid citric acid oyo bw'onaamuteeka mu biwundu ogenda tanga okulira omuliro nagamba nze naze nampira omubiri gunjukya gwonna gujjudde omuliro okitegeera so kati ebintu ebisinga ne diagnosis zetukola zikujja ku mmere ezimu kubanga emmere gy'oyagula omuntu omanya nti erimu ki naye kati ffe abakebera omusawo wo yenna kino kankibuuza oba nakyo kyalusawo oba kyaffe kyakwebuzaabuza omuntu nga talya nnyama oyinaga nti nze sirya nnyama ekintu ekyo mu busawo gyekiri aba allergic to some foods gyekiri kyamaanyi ennyo era waliyo n'abasawo babikolako ebyo ebintu by the way nga bakizungu nga si bakiganda nga nkolako ebyo allergies ebyo musirya nemmere simanya sibwa ebito gye bali abasawo bayita nabatya but they are there era nze wontunyuzeemu nsonga ogamba noonya omusawo oyo akolako ebyo ebintu kubanga ye aba yabisoma ng'abitegeera buloli talya nnyama ate alya enkoko
Nayenze Katonda yannyamba waawo buli kimu ky'oleeta olya buli kujjako pooko ne pooko wakyawa ya bwereere pooko zagirya astagafullah pozi walemerayo emisiri ojodde kanani so kati abalayifu batusaba okubalaga scan kiki ekyo kyoleese scan esinga okukebera prostate eyo si mundu kyemanyi abamu tebagirabangako naye eno scan tugiyita eno this is an endo scan eyingira munda zino zetukola zino za kungulu kali kabadde ka kungulu naye eno eyingira ddala munda nenoonyereza kano ka transmitting a sound paka inside ate it has the best resolution kati nze kamera yayo eriwa bwemba njagala okulaba kano ako kenyininyini ako bwemba njagala okulaba obulungi kugamba naye omanyi sooka okyuke mu booti oba wanaabyeyo wate wanaabyeyo nga tukayingizayo paka munda kano ke kayita emabega yesu ne kayingira paka munda ne kalaba prostate yesu yes kano kasobola okuyingira munda ne kalaba paka the rectum kayingira munda ne kalaba paka the seminal vesicles obuntu obutereka amazzi the semen agenkwaso kati oba ndwadde seminal vesicles this one nga kiwanvu nnyo bwekyogamba musawo ekyo ekintu kiwanvu tekiyingira munno naawe ate kano era kefaananyiza bwe kati akayingira wansi mu mukyala bw'oba oyingiza kakomawa bw'oba kasobola okuyingira paka wano kayingira paka naye wawanvu that root mpanvu era kasa ete kaluma it is not painful kaluma kati osanga nze omukyala bwera gentle Simon mpola mukwano nyingiza akantu kano mpola ngoyingiza mukabina kamu bw'omala okajjayo tewaliwo kiddirira tewali because kakola broader diagnosis naddala mu bantu ng'olemeddwako obulwadde banina kufukafu njagala kwetegereza prostate kano mu bakyala transvaginal scan yefaananyiriza bweti mbadde njogerako nnyo yekyasinze era naye eyingira munda bwati twagambe ba ebyo biyita mu vagina it is okay kubanga vagina esitula okusinga yo yakuyitamu eryo highway express yes kyogamba tofulumya togendako mutoyi nokalongoko nga wefulumiza kyengana bwekiti nga tekigonda mukola ku flashing nga kikaluba ate nokukaluba. The anus has rectal muscles. Is muscles they relax. Yes. Chovolaba no waba wati obaddayo lyayingiddemu ng'oleeta the muscles are always there. Kati bano wetubasaasira bana abakola ki kubanga you disorganize those muscles. Musawo ddamu olaga abantu abo engeri gye kati kano ke kabina ng'okola otya bwenti wowe kaluma. It isn't painful. It isn't painful lwakuba nti muteekako era ebizigo okubeera nga waseerera kano mukambaza kabeera akambadde okusobola okuprotectinga because wantu oyo gy'oyingira buli omu ayonjayo nga bw'ayagala nga bw'okimanyi naye kalina okuba nga kamaanyi kuba nkuba ekifaananyi ng'enzikiza eri eyo obaga akasindika mugeyeena anti nagamba fe bakebera buli kuyitibwa Okay. So kano ke kakebera abasajja kano kakebera prostate. That's what we call transrectal ultrasound scan. Niye ate abantu bali batya scan edda erina amasannyalaze galiwa no operating na amasannyalaze naye gayingira gavaawa kugambe it interprets sound. Kati no ka TV kalimu amasannyalaze bya bulimba era ebitongole ebyuma bitukozesa ebina amasannyalaze amangi nga x-ray tuli monitored by the Uganda Atomic Energy Council regulating amasannyalaze agayingira mu mubiri gw'omuntu togiyingiramu nga gwagyesabidde bali eyo mukimanyi olina ekyuma kyogendamu ne bagamba doctor alina okukisaba toweyingiza mugenda kweyingiza amasannyalaze ag'obusagwa ate ng'ekyuma tokola ki nze waliwo abankubya nangamba kakati musawo kiri ekyuma kiri x-ray kiri kyenjagala n'omugamba x-ray tekuba testicles ya obogena mu x-ray tukubika ntukugadinga akantu ako nkana nyingira tosooka kunzikiza
ate nkuzikiza lwaki obiire naawe olaba ki kagenda malesa wa namba tewetaga kunzikiza nedda mukwano okayingiza ndaba okayingiza olaba abakebera amaanyi g'ekisajja akebera testako zinnuma nenga nkebedde bantu abamu obulayi baffe wano nagenyumiriza namu ngankebedde kyekintu era nze mma nkayingizayo ngolowooza akasuka nkubye kumbe ndi serious oyinza omusawo kumakya nerabidde okunaaba nkugamba nze sifaayo mukwano leka neteekayo nesobola okufuna obulwadde nenzijjayo nensangako era ebyo nentunulako nenteeka wali neneyongerayo nenkola ripooti bakuwe sente zo badde mpulaninga okulya sente zo zijja wala tezisaana nanti tosobola kujja mu ddwaliro nga toli mulwadde ate kati nze oba onzimbyemu hope oba onzikiririzaamu kwegamba obulamu busobole okukola ki kati nagambye Katonda mpadde omukisa nti abantu balugonvuzi n'abantu abandaba banzikiririzaamu so omuntu wanzikiririzaamu bw'obuvunaanyizibwa bwange Katonda bw'abeera mpadde okuwa service okitegeera nkebere nemba sikujjanjabe by the way nenkukebera oli agenda okujjanjaba omulimu mba nkoze eki mba ngugonzezza nze nga mubulire ki ekirwadde nga tuwunzika olunaku olwaleero musawo tukwebaza webala nnyo webayedera byonna nsaba otuweeyo ku tips naddala ku byendya abantu awankutteko nnyo abantu abalya buli kimu nosanga olusaniya lw'omuntu nga kuliko greens kuliko ennyama kuliko enkoko kuliko kabeji ettooke tumanyi biki byonna ebintu ebyo nosanga omuntu nga ye era nga bulijjo alabi baffe abalugonvuzi sho mbawa engeri gy'okumamu obulamu bwo ate kati ngenda nabba meesingamu kozi ennaku zengenda nabba meesingamu ati nzirayo okusobola kwongerako ku bukugu tuwe ku tips tulye tutya kati ngenda abbawa woba oyagala okukuuma the abdominal region nga terwadde tolera bunyama bumeremere bwakukubo bwe businga obeeramu akawuka kaka H. pylori eyo nnyama enkaliire eyo yasuzeewo mu nnyama ya ggulo mu nseenene za January bwe bukyasinze okutereka the H. pylori obuwuka obweta diarrhea babuyita botulinum obwo obuwuka bukyasinze etambulira mu mmere emmere erekeddwawo mu empty space so wegendereze nze mba ndi akanyama nina abantu bamu wenkalya mba ngende Masaka awerukaya mami bamuyita Isima yasinga okwocha nina omulabi wa lugonvuzi shoyo naye yasinga okwocha nange wakyuse nansana ayina akanyama akalungi kati okitege oyo aba akimanyi nti nno ono musawo akatayidde aba akimanyi akatayidde takalya so endya yaffe the habits tweteekamu kera ku makya sooka onywa amazzi before eating the digestive system getting prepared tomanyi digestive system egana sensitization kyogiteekamu kyekola ki kyekola so kati abalayi baffe abalungi ensonga ezikwatagana olubuto the stomach is not sterile ekitegeeza nti ekkiriza ebikyafu byonna n'ebikolako naye weegendereze obutala bikyafu nnyo ate bigenda okwonona ki olubuto so kati endya eno sigenda kugaana mbu tolya nnyama tolya kiweeriire ebintu byo but monitor yourself omubiri gwe ogutegeera bungi nti bw'olya ennyama oddukana naye n'osigala ng'okola ki ogifiirako bufiizi so nga tonajjera katera mu Christmas ng'essimu ziba zinzita busi musawo banange olubuto lunuma n'otegeera nti nokato yanywedde soda n'anywa yogati n'anywa jesa n'agenda ku milk shake n'anywa ebintu ebitakola ki ebitakwata bwe tunaba tufunye olunaku olulungi n'omukisa ojja kwogerako ku food poisoning ekigambo ekyo kitambula nnyo ng'era bwe tulina infections food poisoning so I don't think we have time okukyogerako leero naye abalugonvu ndi wammwe ndi wammwe tutandise n'okumisinga nga tonnava kukatebe abalabi baffe tugenda kufuna makuka ngende nsome nina okubeera nga nyongerezaako naye era nja kudda we naafuna weera akadde nja kukomawo era nziremu okusomesa nze yabba meesinga kubanga mbadde mmanyidde okubeera nga buli wiiki mbawaayo kati ngenda kummulamu wiiki singa mmeka ate mmanyi wiiki bannange wiiki awo ezigwamu naye era nja kukomawo era tuddemu tukole ki tweyanze nnyo tweyanzeege ye musawo Aidan Nassolo ennamba ey'essimu gikwate nnyo mutawaanye nnyo agenda mu ka break okwongerako ku ebyo by'alina okuba nga atuwa tukusabira obisome
obitegeere okomewo obisomese osubira ddyo okukoma okusoma kubanda banga bino yaffe tosobola mmala kusoma naawe it is olina okusigalayo you have to be well equipped always olina okubanga bwewasoma lulisi byobeera ng'olina things keep changing so that's why you have to keep on adding ate obawe n'ekisinga obulungi kakati musawo bwabanga ddayo nasoma lwaki gwe tosoma Wandege Imaging Center offices nzigule essaawa yonna buli Monday mpaka olunaku olw'omukaaga paka olunaku olw'omukaaga naye bajjukizeeko nti nooba unajja ku Wandege Imaging okeera n'okubuukinga kintu kikulu okubuukinga tukola ku first come first serve yes so olina keera era weziwera 7 nga tuggalawo mukama batukuumire mweraba